Tiri professor Mufumbo na inja babulira kakatono kemanyi etutukiride naye naffe tukumye obufumbo bwaffe zibangattane munange emyaka 13 egiyise ate we batugatira twali twakagala n'okumala emyaka 10 kati olunaku lwaleero nze ne Babi twakamala emyaka 2 mwesatu naye okusanga oyinza okulowooza twerabyejjo. Bw'oba ogamba nti waakamala ne Babi emyaka 23 ng'olwaleero Babi alina emyaka 39 kankuyiseemu calculator. Emyaka 39 gino bw'ogitoolako emyaka 23 gye mwakamala mu bufumbo ekitegeeza wawasa Babi ng'alina emyaka 16. Ekyokubiri watugamba nti mwamala emyaka 4 nga mukyeyagala nga temunneewasa ekitegeeza watandika okulya Babi ng'alina emyaka 12. Gwe nkakasiza ddala nti musango nga n'obujulizi gwabwewaako kubanga bwe nkwata mu calculator otugambye waakamala naye emyaka 23 ng'ali mu maka ge afumba. Emyaka giri 10 nga temunnatukuza bufumbo n'emyaka gino 13 nga mubutukuzza. Ekitegeeza bwe nkukwata mu calculator ng'olwaleero Babi alina emyaka 39 bwe ntoolako emyaka 23 gy'ogamba nga mufumbo mu maka go yalina emyaka 16. Bwe ndeeta akatambi kali ke wasooka otugamba nti mwedeetinga mwamala ebbanga nga muli awo yali n'emyaka bwe ntoolako emyaka egyo gye watugamba kale saagala nnyo bakusibe mayisa ne bwe ntoolako emyaka 2 Babi abeera watandika okumulya ng'alina emyaka 14. Era balooya bange nabaseetinze dda tulwanirire abaana abato. Ensonga lwaki olaba alakeri mu kkomera. Mulimu ebintu ebimu byetaaga oyogere ng'okayiculatinze. Nkubuulira. Kuba kati oli mulya buto. Kazi gw'olina wamufuna mu violence. Ali mu nnyumba yo. Wawasa omwana ow'emyaka 14. That's domestic violence and defilement and rape. You raped Babi. You defiled Babi. You can't escape that case. Ankubire lawyer wange. You can't escape that case. Ne wegadanga omwana omuto w'emyaka 12. N'omuwasa nga wa 14 ne mutukuza obufumbo. My brother bulijjo mpona naye kano ko kankubuulire katulwanirire eddembe ly'abaana bato n'obutakkiriza basajja bakulu kubaleepinga. You don't joke away with defilement. That is a capital offense. Ngenda kufiirako.